Wafanyakazi wote tujiunge pamoja, tujitenge hatari. Kyaddaaki abasomesa bamaze ne bakkanya ne gavumenti ku nsonga y'okubongeza omusaala era bwe batyo ne basazaamu akeediimo kaabwe. Bano okutuuka ku kukkanya kiddiridde abakulembeze b'abasomesa okusisinkana n'omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi ssaako minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire mu nsisinkano ebadde ku kitebe kyabwe mu Kampala. Gavumenti ekkiriza okubongeza emisaala gyabwe n'ebitundu 15 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja okukkakkana ng'akeediimo kaabwe bakasazizaamu. Anti tubimaze kati bakkiriza okusomesa kutuusa ensibu erigwawo. Bwe tuba tukkiriza kukola era bwe banakkiriza okugenda kukola buli musomesa n'agenda alina okukola nga bwe kyetaagisa. Gavumenti erekkiriza okuwa abasomesa ensimbi zaabwe eza ssako butereevu nga teziyisiddwa mu kitongole kya Uganda Microfinance Center. Abasomesa babadde bamaze sabbiiti kumpi 2 nga tebalinnya mu bibiina nga embeera eno ebadde etadde abazadde ku bunkenke nga n'abamu babadde basazeewo okwekolamu omulimu basondere abasomesa bano ensimbi ezinaabasasula basobole okusomesa abaana baabwe. Bakyabaganya otusomesa babaganya basasula omusaala n'ensaba gavumenti etuyambe batiche basasula omusaala gwabwe. Abasomesa nsaba batuyambe balekeraawo basooke bagumiikirizeemu pulezidenti ajja bbawa ssente. Abazadde abamu mu bulimi obw'ekitalo babadde beekubidde enduulu eri omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga nga baagala gavumenti erowooze ku kwongera abasomesa ensimbi. Abasomesa bazze beekalakaasa bukya gavumenti ebasuubiza okubongeza omusaala ebitundu 4 ku buli 100 nga babanja ennyongereza eno. Abasomesa bazze beekalakaasa bukya gavumenti ebasuubiza okubongeza omusaala ebitundu 4 ku buli 100 nga babanja ennyongereza eno.